Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimzo Rich Boy Maxwell Junior nkusaba ekintu kimu subscribing on this channel tubeere nga tukwatagana obeere nga gwasooka okufuna ebyakagwawo mu nsi. Obadde okimanyi nti ebyaddala omwana wa Diamond Platinum ne Tanasha Donna mukulu Pius Mayanja oba Pallaso amulinako omukono. And now waliwo ekifaananyi mukulu Pius Mayanja kye yatadde ku social media accounts ze gamba Instagram, Facebook kwogata ne Twitter ng'agamba nga Ugandans nga bannayuganda bebazanye nnyo like yapostize n'agamba what Ugandans play too much, n'ateekayo akafaananyi k'omwana wa Tanasha Donna ne Diamond Platinum. Now amazima gali nti Pallaso y'omu ku bantu abali badetinga mwana muwala gwe bayita Tanasha Donna era nga Pallaso yali ava wano n'aflyinga ng'ogenda Nairobi ebiseera ebisinga. Tanasha Donna besanga ne Pallaso ku concert ya Jose Chameleone yali festival yali Nairobi eyo. Kwaliko Jose Chameleone, Pallaso Wizo Manizo, that was 2016-17 yao festival yali Nairobi. So bwebesanga Tanasha Donna yali akola ku radio mu Kenya eyo. So Tanasha Donna natandika falling in love with Pius Mayanja, natandika okuba nti by exchanging contacts kokana n'okuba nti be meetinga. So mu period eyo Pallaso was kind busy nga yafunamu ebizibu empolampola wano e Uganda, naye tekyamugandanga kulaba mwana muwala gwe bayita Tanasha Donna era nga Tanasha Donna yakwatanga sente n'ateekamu Pius Mayanja eza air ticket okuba nti bamitinga e Nairobi. Mukuba nti bamitinga e Nairobi bano nno tebakoma kwemitinga kweraba oba kukola music oba kukola exchange ya bintu birala, wabula waliwo negotiation ya music okuba nti Pallaso ne Tanasha Donna bayingira studio kubanga bakola oluyimba lukola evama chibana baduta era in the same period Pallaso yakola oluyimba ne Hamisa Mabeto. So nolwekyo Pallaso mukuba nti ali Nairobi eyo batandika okuba nti beeyagala ne Tanasha Donna n'okuba nti batandika okwerigomba awatali kosa yadde obupiira. Diamond Platinum we yalabira Tanasha Donna naye yamujeyo Nairobi n'aba nga falling in love, naye ate yagenda okumwagaliranga mukulu oba omulenzi gwe bayita Pius Mayanja yamala dde okutimba mwana muwala Tanasha Donna eggwako era nga Diamond Platinum kino teyakimanya. Pallaso nno yavuddeyo n'ayisa obubaka bwe ku Instagram indirectly oluvannyuma okuba nti yakropinze akafaananyi ak'omwana wa Tanasha Donna kwogata ne taata we acclaiming okuba taata we gwe bayita Diamond Platinum n'akateeka n'agamba nti Ugandans play too much. Naye buno obubaka bwabadde bugenda indirect ew'omukulu Diamond nti omwana ono siwo, omwana ono mwesonyiwe. Pallaso bwe twogerera ne Tanasha Donna banoonyangeri yakuba nti coming up together okuba nti baraisinga omwana. Tujukire nti last year in December Pallaso yaflying okuva n'agenda e Nairobi for like 2 weeks n'abeerayo. Abasinga temwategeera kiki lwaki Pallaso yagenda okuba nti agenda e Nairobi, naye ng'ate yagenda e Nairobi purposely kulaba mwana we. Ebiseera ebyo tujukira nti Tanasha Donna ne Diamond Platinum webeetangira, naye era entabwe yava ku mwana ono omuyimbi munnayuganda gwe yazaala omukyala wa Diamond Platinum. Pallaso ne Tanasha Donna bazze bakwatagana mu bifo ebyenjawulo era tujukira nti mu period Pallaso waberedde South Africa olutalo lwanyikira nnyo wakati wa Tanasha Donna ne Diamond Platinum, naye ate Tanasha Donna Pallaso yali akomawo ng'amaze okuba nti alumbibwe South Africa. Pius Mayanja yayanirizibwa e Nairobi ne team gye bayita Saka Free Boss e Nairobi. Timu eno nno ekulibwa mwana muwala gwe bayita Tanasha Donna. Kino kyongera okulaga obukakafu n'ebwino nti Pallaso yagwira mukama munne n'amuzaalamu omwana. Wetwogerera Diamond bagezaako okuba nti bateesaganya ne Pius Mayanja balabe nti bagondyola ensonga zino ng'abasajja ku basajja, naye omukyala alaga nti takyayagala Diamond. Wetwogerera Tanasha Donna agamba nti nze nazaala omwana mu Munnayuganda, so n'olwekyo njagala kukuza mwana wange ne taata we Omunnayuganda. Kino nno
kisigala kirumya Diamond Platinum omutwe n'okuba nti asulanga kukunadde n'okubeera nti yongera okukyawa bannayuganda n'okuba nti obusajja bwe bumuvaako bumugibwako. Tujjukire nti Diamond Platinum y'omu ku basajja emekete mu East Africa, yazaala omwana e Burundi, alina omwana e Rwanda, alina abaana mu bannayuganda, ono nga yabazaala mu Zari, alina abaana e Tanzania. Kyokka nga ensi yokka gye yali abuzayo kuba nti asimbamu ekitooke ye Kenya oba Nairobi City. Unfortunately omukufuna Tanasha Donna yali alowooza nti nabo e Nairobi abifunye, kumbe nga omunnayuganda yamusooka dda. Pallaso ye taata wa mwana wa Tanasha Donna, era nga wetwogerera bano ababiri Tanasha Donna ateekateeka kuba nti ajja mu Uganda. Oyo n'omwana bamutuuma yaddayo erinnya, wabula tujja bikutuusaako nga bamaze okutuuka wano mu Uganda, because anytime from now Tanasha Donna ne family ye bagenda kuva e Nairobi besitule bajje wano e Kampala babeere nga babatiza omwana mu chachi ne Pius Mayanja. Kino kiraga ki nti Diamond obusajja babumwambuludde, nga yabwamumbuludde si mulala wabula Pius Mayanja. Tukusaba okwekumira ku mukutu guno omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Tukusaba subscribing era wekomere kumanya, ateekako notification button oba akadaka akali waggulu obeere nga ofuna notification buli lwe tuba tutaddeyo akapya. Oli w'amaanyi, oli wa nkizo eyeekuumira ku mukutu gwaffe guno, ate oli wa kabi mu baakabi, kuba gwe asinga okubeera asinga okumanya ebyakabi ebitambula mu East Africa. Bye bye for now. Nsigadde ntambi Jimzo. Follow me on TikTok Jimzo16, then ne Twitter Jimzo16. Tubeere nga tukwatagana. Bye bye.